Yes, Redzone TV kwoli mwebale kubanga mubaddeko yonna gye tutambulidde banemba kulisayo mwenna batambudde naffe okuva ku makya mukulike eyo Masaka ate nga mutulabira ku mikutu egy'enjawulo ababadde ku Facebook mbebaza ababadde ku YouTube yaffe mbebaza mwenna betutambudde nabo kyemukoze kya mutawana nnyo mwebale kubanga mutambudde ne Redzone TV yonna gye musinzidde okubanga gye mutuwulidde gye mutulabidde gye musubscribingidde naye nga kati ku budde buno njagala kubanga nza kumaliriza lunaku nga sikuwadde speech ya mukulembeze gyawadde bwabadde Masaka live ebadde tutawanya okuva ku makya network nga yekwatakwata buli kimu nga kibonyabonya wabula kati wetwogerera njagala at least nkuddiremu okubanga nkuwa speech ey'omukulembeze w'eggwanga olabe nekyakoze abakulu ab'ebitiibwa wabadde Masaka ayogedde ebigambo bingi nnyo njagala kubanga mbikuwa yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira era gy'ogenda obbirabira atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambeko okubeera nga tomissinga nsonga yonna nga bwe ntera okugamba genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire waawe osinzira okubanga woolabira ensonga ozirabye otya ne mu community yaffe ng'era bwe tutera okukikola ffe ntaddeyo Paul nga bulijjo nga mbuuza nti olowooza Masaka Mukono ne Kamuli ani asinze okubeera nga akiggala Redzone TV bwe tukola naye kansooke nkuwa speech y'omukulembeze w'eggwanga nga bwetambudde then nzije ebyo tugenda kubanga tubyogera nkusaliddemu ebyo ebigambo byendowooza nti byankizo byendowooza nti oyinza okwetaaga obbiwuliriza kambikuwe nzije tubeere nga tweyongerayo. Tewali ddagala lwaki tewali byuma bibakebera lwaki omukazi agenda okuzaala naafa kubanga tewali gloves yensonga lwaki amasannyalaze bagakutulako yensonga lwaki badokita baffe bakomplaininga balala beekalakasa kubanga tebafuna na misaala mu budde bangi nnyo bafulumya eggwanga bagenze Kenya bagenze Zambia bagenze mu mawanga malala kubanga bo basasula abantu kakati gwe osigadde kufa bubi mu nsi yo ku ttaka ly'abajjajjabo oluvannyuma lw'emyaka 40 ng'ali muyinza Museveni abaana baffe bakyasomera wansi wa miti oluvannyuma lw'emyaka 40 abasomesa tebasasulwa bulungi tunuulire enguudo ze tutambuliramu gwe lowooza ku luguudo olugenda ewammwe gye bakuziika nekino kankibabulire buli mwaka Uganda efiirwa triliyoni 10 n'abaganda ebiliyoni erimu miliyoni 10 kati triliyoni erimu biliyoni 10 kati buli mwaka Museveni n'abantu be babba 2 triliyoni 10 mu Uganda ezo sente zimala okukola buli luguudo lwa Uganda kolas Uganda kilomita z'enguudo zonna road network ziri 3,600 ezo sente ze babba omwaka zisobola okukola enguudo zaffe zonna byemba sente weeziri abakozi weemuli muli bavubuka bato naye sente zo zonna zibbibwa bubbibwa era kyoba olaba bwe tugenda e Bulaaya tugamba abantu abeeyo nti baganda bange mukwate ebyobugaga byebyo bano abasajja balina zi streets e Bungereza zonna nga bazigula ku sente zammwe ze bababbako sente zonna ze nga yabutabalikanga bubo naye ne babbako kwota namba ekyo ne bakitemako ne bakiteeka wali State House yandibadde ekitiibwa kati ntabiro y'abaddi Parliament naye mulaba ebigendayo ne Mama Lusubyako baganda bange ndi wano nga sinaba nagenda maaso njagala okubasuubiza nti olunaku lwendirinya ekigeremu eyo State House egenda kuddamu efuna ekitiibwa kyayo olunaku lwaleero omuntu wabba obuyinza bwennyina obutono bwakumugoba naye ate nyinza n'okumugoba nga nkozesa obuyinja bwe mwankwasa naye ye omuyekera n'akozesa Anita Mongo n'agamba kale wadde gwe wamulonda tojja mugoba naye njagala obategeeza ndi bwe ndiba nninnya mweyo State House sijja kukoma ku byakugoba omuntu aliteeka omukono mu ssente z'omuwa omusolo omukono gwe mwe gujja okusigala ne bw'olibeera muganda wange ne bw'olibeera kyali wange ne bw'olibeera mukwano gwange twakola endagaano n'abantu
nti sente ze tusolooza mu musolo gw'abantu zirina okukola ebintu ebigenda okujuna abannansi bonna. Ekyo kye tulowooza, ekyo kye tugenda okulowooza nga tukutte obuyinza. Nekino kankyogere engeri gyendi Masaka. Bannange muwulira bingi nnyo ku rediyo, naye amazima amatuufu tewaliiwo njawukana zonna mu kibiina kyaffe ekya NUP teziriiwo. Kino nze nkibagamba, omulabe waffe ali omu baganda bange, omulabe waffe ye Museveni ne famire ye abatuddeko buli kintu, abafudde abantu baffe abawejjere. Bawambye ettaka lyaffe, basanyizaawo amasomero gaffe, basanyizaawo ebyenzijanjaba byaffe, basanyizaawo enguudo, basanyizaawo amasomero, boononye ebyenfuna by'eggwanga. Abo be balabe baffe. Museveni ye mulabe w'ebyenjigiriza mu Uganda. Museveni ye mulabe w'ebyenzijanjaba mu Uganda. Museveni ye mulabe w'okwegatta kwaffe, kubanga akozesa sente nnyingi nnyo okumakinga sure tetukwatagana. Ateekamu sente nnyingi nnyo. Era njagala okubategeeza buli wootunuulira ekibiina kyonna mubigoberere, DP, UPC, FDC, wonna buli woolaba bwe bayita obutakwatagana wabaawo sente za Museveni. In fact si sente za Museveni, sente za kibi, kubanga sente zaffe ezo ekizifula sente z'ekibi kubanga ziba nzibe. Nengezo sente zammwe bakozesa sente zammwe ate okunafuyamu. So buli wootunuulira zibeerawo baganda bange. So njakuli nti omulabe waffe ye Museveni si mulala. Abalala bonna akozesa bakozese. Alonda bulonzi n'akozesa n'asuula, nga bwe yalonda Besweri Mulondo n'amukozesa n'asuula, n'alonda bakakoza Mutale n'abakozesa n'asuula. Alondamu gwe musinga okwagala, alondamu gwe musinga okuwa ekitiibwa, alondamu oyo gwe munakkiririzaamu amangu. Naye kyamukisa mulungi nti muli babuufu basibo ne banyama. So omulabe waffe ye Museveni. Bwe tuli Buddu nekino kankibagambe, abaana ba Buganda bwe muli wano, abaana ba Buganda bwe muli wano, kandabe emikono gyammwe oba bwe muli. Kati mwe abaana ba Buganda bali wano, abaana ba Buganda bali wano, abaana ba Buganda abali wano, nsaba okubategeeza nti omulabe wammwe si be bakungu b'Emmengo. Nsaba okubategeeza nti omulabe wammwe si be bakola embuga. Omulabe wammwe ye Museveni abanafuyiza, abavuwaza obatuusa ku mbeera eno. Newankubadde abantu abamu bakozesebwa okunafuya abantu baabwe, naye nabagambe temutunuulira nnyo gwe bakozesa. Era njagala okwosa mukisa guno okusindika obubaka eri bakadde baffe abatutwala embuga. Bakadde bange mwenna ab'ebitiibwa, nsaba okubategeeza nti omulabe wa Buganda si be bano abaana ba Buganda ababanja kabaka waabwe. Nedda, omulabe wa Buganda ye Museveni, kuba Museveni yasangula Buganda ku maapu ya Uganda. Simanyi bamutegeka. Abannabuddu mubadde mukimanyi nti Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda? Abakulembeze bamwe bakibagamba. Kati bwe muddangamu okulaba omukulembeze mu kitiibwa, mu bukakamu, mumwebuuzangako ku nsonga eyo. Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda tekyaliwo, kati bawandikawo ekigambo Central. Nsaba mugende mukinoonyerezeeko. So kati oyo anafuya Buganda akuganda gwe okweyita Omuganda n'agamba okunakulya gwe ng'Abaganda be ng'Abaganda alutwashu, oyo ye mulabe wa Buganda. So abakungu abatwala balina okumanya nti oyo ye mulabe wa Buganda, si mu abaana ba Buganda abaagala kabaka wammwe n'akajanja. Fe Abaganda tulina akajanja bwe twagala kabaka waffe. Era bw'oba oyagala nnyo okumanya ebikwata kabaka wo naddala ng'okikola mu kitiibwa, toba mulabe. Omulabe y'ani? Ye Museveni. Yes, webale kubanga okyaliko ebigambo bibadde bingi, wabula
olw'ensonga nti network abadde tutawaanya eyo paati tetwagikutte bulungi, yensonga lwaki nsazeewo njikuleetere. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyaliko, bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Speech ya president twagikuwadde yonna ku live, bw'oba obadde ogoberera omukutu gwaffe ku Facebook oba obadde otugoberera ku YouTube, byonna tubikuwadde. Wabula eyo paati emu ku bigambo byenadde ndowooza nti bikulu nnyo tetwasobodde gikuwa oba tewasobodde giwulira olw'ensonga za network eyabadde yeekwatakwata n'otabifuna bulungi nnyo. Webale kubanga okyaliko, yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana nnyo. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna, nzije tubeere nga ate tukuwa n'ebirala. Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu birala bingenda okubanga ate nkuleetera, tubeere nga ate tusisinkana olunaku oluddako.